Baby Itungo mukyala wa Bobi Wine annyonnyola butya abasajja baaziza amaka gaabwe ne bamutulugunya ne batuuka n'okumwambula engoye. Wano nno bino abadde abinyumya nga lutabaalo. Mu ddwaliro gy'ali esambya era gy'ajjanjabibwa oluvannyuma lw'okubeera mpozi ng'ate yatuusiddwako obuvune. Nezigalawo olugi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge bayinga time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo. Mwako akaseera n'ensala ne ŋŋenda mu kinaabiro general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neiba waffe omu ne mugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru. Kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayimiridde. Abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana, abalala bagenze mu lounge, abalala ne bagenda mu ffumbiro, abalala ne bampitako ne banfuka amadaala. Nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala. Ne ntuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwe nti namala naginteeka mu maaso ndowooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password. Nagamba jjamu password mu Lunyankole ne mugamba sijja gijjamu. Nagamba jjamu password ne mugamba sijja gijjamu. Nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde nayiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikoma nina firimu kijja kubaawo kuba batwegezezaamu ennyo. Nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu nawe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano certain size they are certain shape. Kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga bw'ati naye nansitula mu bbanga. Kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya noti n'agisika bw'ati. Kati nagenza okulaba nga saakwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula. Kati olwatambudde ono munne n'ansika amapeesa gonna ne gayimika aga night essaati n'agisigaza mu ngalo. Mu sitting room mwalimu abasajja bangi bwe mba nga nsobola okugeraageranya omuwendo so akugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5. Akutte ennyondo, akutte omutayimbwa, akutte waya z'amasannyalaze, akutte ekijegere, akutte magalo, ne kati bwe nakoze bwenti essaati n'erika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati n'erika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu korido ya sitting room mu bbali. Kati bwe nagenze mu korido awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo. Kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda maama muddiza essaati ayambala. Kati omwami n'anona essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanike emikono oyambala essaati emugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'endizzaamu